Hassan Kajjamulube muvuzi wa Boda Boda era ng'akolera ku stage ya Nsoba ku luguudo lwa Northern Bypass. Wabula pikipiki n'agifuna ku kibanja mpola ku bukadde 8,40 era nga buli wiiki alina okuzzaayo 8,000 okumala emyaka 2. Piki eno yakagivugira omwezi gumu kati. 8,000 njikuŋŋaanya nga nnyongerako ku ssente zange oba bwe naalibadde nga nsasula 1,000 buli lunaku nnyongerako ne ziwera 2,000 nsobola okuwera 8,000 bwe ntyo bwe nsikola kubanga bwe naagamba nti essaawa esembayo nnoonye 8,000 sigenda kugifuna njikuŋŋaanya buli lunaku nensobola okuweza 8 wiiki nensasula abantu bano abampa omulimu. Wabula ono agamba nti embeera y'emuyinza olw'ebbeeyi y'amafuta eyongedde okulinnya era nga yeesanze takyasobola kufiisa ssente ziwera kusasula ku bbanja nga bwe gwali. We twogerera nga lita y'amafuta eri wakati wa $6 ne $6.3 ku masundiro ag'enjawulo. Okutematema ssente ez'ewaka nzitematema kiro nga ntuuse ne mmanya omutwalo gumu 2,000 guzze wali, omutwalo ogumu n'ekitundu guzze wali, ne 5 oba 3 kuba mmanya ennyumba naye egenda kummanja, abaana bagenda kummanja. Kajjamulube tali yekka ne Charles Mugerwa gwe bakola naye ku stage yemu agamba nti pikipiki gy'avuga agifuna ku kibanja mpola wabula ng'alina okuzzaayo 4,500 buli wiiki okumala omwaka gumu n'ekitundu. Naye agamba nti yeesanze takyasobola kusasula ssente zino olw'ebbeeyi y'amafuta erinnye. Tusobola kuteekamu liita y'amafuta ssaawa y'olwaleero neekola 2,000 tekikyasoboka. So luli wali osobola oteekamu 15,000 n'osobola okuba nga osobola okukola 2,000 kati liita eri mu $6 ndowooza nga mu 2. Kati bw'oteekamu liita emu kikwewuunyisa osobola okukola omutwalo nga gumu. Pikipiki ogisasula 9,000 n'ekitundu buli wiiki. Oyina famire opangisa abaana basoma g'osuubira embeera eno tuyinza ogiyitamu bwe tutya. Ono agamba nti yatuse n'okuva ku bintu ebikozesebwa mu bulamu bwa bulijjo okusobola okusigala ng'asasula ssente azimaleyo eza pikipiki. Waliwo ebimu bye naviirako ddala, sukaali namuvaako ne ŋŋamba abaana mujja kunywa amazzi amakalu gwe ye ne mwenenyeza ddala kuba sagala namutunulako kuba ekyo bwe ntunulamu kiro ya sukaali essaawa y'olwaleero ya bbeeyi kati mbalamu akasente ako bwe nkakuŋŋaanya ne nkongera ku kepiki nsobola osasula piki eno ate ekya ne nnyamba okuba nga nsobola okugulira abaana bange sukaali nga ngimazeeyo. Ono ssente z'afisa olunaku zikenderedde ddala so nga n'omuwendo gw'abakasitoma basaabaza olunaku gwongedde okukendeera. Abantu be twali tuweeka n'omutwalo e Kampala takyaliyo. Kampala baamugyamu dda abantu ate nga Kampala akula abantu. Kati bw'ogoba omutembeeyi essaawa ya leero n'omujja ku kkubo owa Boda Boda nga nze mbadde muvugo mutwala mu kikuubo okusuubulayo obugoye kitegeeza nange ngenda kusigala nga sikyafuna. So ebyo byonna bitunyigirizza nnyo. Aba kampuni ya Smart Boda Boda Riders and Transport Cooperative ezimu kuzitunda pikipiki ku kibanja mpola nabo kati batandise okubaako bye bakyusa naddala mu ssente ezeesalya ze bajjako buli wiiki. Twasazeeko ku nsasula ya buli wiiki kubanga babadde tusasula 9,600 kati twazze 8,600 olw'embeera nti abavuzi bakuba omulanga ssente tebakyaziraba kubanga abantu tebakyaliyo. Kyokka tukitegedde nti abantu abettanya pikipiki zino ku kibanja mpola nabo bakendedde. Osanga nti otwafulumyanga abantu 10+ 8 omwezi osanga tulifulumya abantu 20 buli lunaku in fact bakendeera. Bwe twogerera nga teri kabonero konna kalaga nti ebbeeyi y'amafuta eneekendera pozzi nga waliwo ekikoleddwa okukyusa embeera. Raymond Tamale, NTV, Akawungeezi.